Abaffe katwebuze lwaki ensangi zino bannayuganda bangi basanyuka nnyo ne bakuba gudiigudde nga waliwo omuntu awagira gavumenti sinakindi owa gavumenti ng'avudde mu bulamu bw'ensi ate nga si nnono era nga tekiri mu buwanga empanga y'abannayuganda okusanyukira abo abafudde mu kifo ky'okukungubaga n'okubeera nga banyolera wamu ne famire n'ab'eŋŋanda b'abantu abo abavudde mu bulamu bw'ensi. Kiki? What went wrong and what happened and when did this start? Nkwaniriza nnyo munnayuganda mpuliriza mukutu gwa Uganda ey'enkya. This is Wamala Speaks yet again, episode ey'enjawulo. Ngenda kubeera nga mpa ebirowoozo byange n'okugenda ebuziba okunnyonnyola ku ebyo byendaba ne byendowooza nga munnamawulire. Lwaki ensangi zino bannayuganda basanyuka nnyo nga waliwo omukozi wa gavumenti, minisita oba omuntu yenna abadde mu kifo ekya gavumenti nga avudde mu bulamu bw'ensi sinakindi n'abo abadde bagiwagira, abagisuutasuuta, abagitembeeta n'okugidifendinga. Why do Ugandans celebrate? Era lwaki basanyuka ne bakwesa omukisa ogwo okubeera nga balinga abaduula okuduulira famire n'ab'eŋŋanda b'abantu bano abafudde. Olwaleero omulamwa ngenda guyita oba tugenda gutuuma program ya leo katugiwa omulamwa essanyu mulumbe. Gwe mulamwa ogwa leero. Yes, omulamwa ogwo oba oguwulidde bulungi nnyo kitegeeza essaawa yonna tugenda kubeera nga tusenvula tugende mputerevu mu program. Essanyu mulumbe. Mulumbe tusuubira wandibaddeyo maziga, kukungubaga, kunyolwa, nyiike. Naye ensangi zino emyaka gigenze gitambulira ddala nga ddala kituufu awabeera ebiwoobe oba amaziga wakati ng'omukozi wa gavumenti afudde oba abadde bawagira gavumenti ate bannayuganda bangi bajja mulumbe in quotes. Si kugamba nti bagendera ddala on ground but in quotes nkikwesezza as a symbol oba nga wakabonero nti wakati mulumbe ate essanyu libuutikira ebiwoobe, emiranga, okwaziirana n'okukaaba okwabo abanyoleddwa. Lwaki? Busiiwuufu bwa mpisa oba? Kale essanyu mulumbe episode ketandike. Nze muzukulu wa Gabo nga Moses Wamala mbaaniriza nnyo. Tannaba kubeera nga osubscribinga ku mukutu, please consider subscribing. Tuzaayo abantu batono nnyo actually wenkoledde programu eno olwaleero nga okweza emitwalo 10 omukutu guno tugenda kubeera nga twetaaga abagoberezi wabanda ba male wano okubigattagattamu batono nnyo betwetaaga okubeera nga tuhiitinga emitwalo 10 egy'abagoberezi. Tugenda kubeera nga twetaaga just 9,199. So nsaba weegatte ku abo abagenda okubeera nga babalwa oba babalibwa okubeera nga baweza abagoberezi emitwalo 10 omukutu guno ogwa Uganda ey'enkya gye gugenda okubeera nagwo oba nabo. Nzikiriza omwaka guno tusobola okuweza abagoberezi oba basubscribe emitwalo 10 ffenna twegatte mu nsi ya Uganda ey'enkya nga ddala kituufu tuwadde omukutu guno amaanyi, obusobozi n'enjawulo ey'amaanyi okubeera nga gwe gunnambeemu kubeera nga guweereza ebintu ebyo eby'essimba ebikwata ku bannayuganda saako n'okuyimirirawo ku nsonga enkulu n'okutembeeta amaloboozi ga bannayuganda. Kale please consider subscribing ate era bw'osanga programu eno osobola ogigabanako ne banno sinakindi n'okubayita nabo bennyini bajje beetabe mu discussion. Kale welcome aboard, let's get started.
muterevu nyongera okwanirizaako era n'enkwebaza gyonna gy'otuusizaako engalo wonna w'osinzira okubeera ng'owuliriza n'okulaba omukutu ogwa Uganda ey'enkya yenze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala ate siikuluwisa eyo ngenda kubeera nga neegatta ku bannayuganda abatali bamu saako ne family okunyolerwa awamu ne Captain Edward Francis Babu saako ne family ye yonna olw'okuviibwako mutabani we Cedric Babu Ndirima. Yes, Captain Edward Francis Babu munywanyi wangera mukwano gwange eva kubyao kubeera nga ntera okukola content naye okumpa ebirowoozo bye kubigenda maaso mu ggwanga naye he is a personal friend olumu ngenda nengenyiwalako neewuwe ne tutuula ne tuwayaamuuko ku nsonga ezitali zimu olumu ku business ze oba emu ku business ya radio station Metro FM ntero gendayo ne tutuulawo ne tuwayaamuuko ate era olumu nansikako ne ku mukono abakitegede mu kitegede. He's my good friend. Yes, ate era ndowooza abamawulire bangi mu kisaawe kino abazze bafaanana nga nze ndowooza mikwano gye oba mikwano gye Captain Edward Francis Babu musajja munakibiina ki National Resistance Movement ate era nga yaweerezako mu capacities ez'enjawulo abaddeko y'omu ku abo abaakola ssemateeka mu Constituent Assembly ate era muwonzi wa nnyonyi muvuzi wa nnyonyi. Yes, he's a captain tolowooza nti ekyo ekitiibwa ky'amagye. He's a captain aviation. Yes, so he's my friend era nyongera okubeera nga nnyolera wamu ne family ye olw'okuviibwako mutabani we Cedric Babu Ndirima eyavudde mu bulamu bw'ensi sabbiiti eno ng'aweze egy'obukulu 46 egyo n'emyaka abakyali actually ku bantu abawangaala ekitegeeza abatawangadde nnyo kugenda wala era I send my condolences. Yes, I commiserate with the family, relatives n'abantu abadde baagala Cedric. Ensangi zino bukyalo bangalwa mini kijagenda ku record oba kijagenda mu byafaayo by'ebyafaayo oba kyawandiikibwa dda mu byafaayo by'ebyafaayo nti ng'eggwanga Uganda abantu abafa ensangi zino tetukyalina nakugamba nti bw'atyo Katonda bwageze. Bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga Uganda abantu abafa nga it's no longer oba it's beyond okusalawo kwa Katonda olumu nga bulagajjavu obwaba bali mu bukulembeze okuyita mu nfuga embi obulyake obubbi okudibaga ensimbi y'omwi w'omusolo saako n'okutyobula eddembe ly'obuntu. So tetukyasolaga nti Katonda bw'atyo bwageze ng'oli bamukutte ne bamutulugunya ne bamukuba amasasi oli contractor avunaanyizibwa mu kubeera nga akola oluguudo ensimbi ne bazimuwa n'agenda mu maaso n'azikumpanya saako ne baminisita bazibakumpanya ensimbi abalina okuvunaanyizibwa ku bintu ebitali bimu okuweereza obuweereza obw'enjawulo eri bannayuganda omuntu n'ava eri munange n'akuba ekinnya oba n'agwa mu manhole n'amenyeka oba emmotoka n'emutomera nga wabadde walina okubeerawo obubonero obulaga oba ebitaala nga tebiriiko ebintu ebyo byonna byoleka failed state ate era eggwanga eritalina bukulembeze buluŋŋamu nga ekiddirira tetusolaga nti omuntu oyo afudde Katonda bwageze. Ensangi zino mu ggwanga Uganda ekintu ekyo tugenda tukikendeeza nti bw'atyo Katonda bwageze. Kaakati ngenda kukozesa akaseera kano nga tukyanyolwa ne Cedric Babu Ndirima okubeera nga avudde mu bulamu bw'ensi era n'okugattako kozi Rajiv Luparelia eyali mutabani wa Sudiu enfa yenna tugijjukira. Bw'oba ogoberedde bulungi nnyo abantu abazze mu bulamu bw'ensi most likely in the manner of Rajiv bayitirivu nnyo abamu tebategeerekesa abamu tebawuliddwa olw'okuba baali tebamanyikiddwa enfa yaabwe ne bagenda bwe batyo naye nga
era nabo beegatta ku muwendo ogw'abantu abazze bafiirwa obulamu bwabwe over negligence, over corruption, political corruption, over misuse of government office, over bad governance, over bad systems. Kakati olwaleero Cedric Babu Ndirima yeegasse ku bannayuganda enkumu abazze bava mu bulamu bw'ensi olwa embeera y'ebyobulamu eby'eggwanga Uganda, ebika by'amaziga ebyobulamu ebitirimbula abalwadde. Kwegamba the health system oba the health care system ebadde for so long neglected to the extent bannakazadde b'eggwanga bangi abaluguzeemu obulamu, abaana abato bayitirivu nnyo abaakazaalibwa oba abagenzi mu maaso okuzaalibwa ku lunaku lwabwe olusooka ne batagenda mu maaso na kuzibya ne bafa over negligence, over lack of medical supplies, obutabeera na bikozesebwa eby'omutindo, obutaba na ddagala mu malwaliro, understaffing, ng'omusawo omu yekka alina okubeera nga oba omuzaalisa midwife nga alina kumpi okwetikka woodi yonna, maternity ward, nga yalina okuzaalisa bannakazadde b'eggwanga, expectant mothers abasoba katugeze mu 53 in a night. We are talking about a human being. We are talking of a hospital that is understaffed, etalina bakozi bamala, health center eziri eyo, amalwaliro agali eyo agatalina masannyalaze, agatalina mazzi, agatalina bikozesebwa, agatalina bakozi bamala, naye nga abasawo bayitirivu nnyo abatudde ewaka balina amadiguli, balina diploma, balina PhDs nga tebali recruited. Kakati Cedric Ndirima yeegasse ku abo bannayuganda abatirimbuddwa oba abafiiriddwa obulamu bwabwe olwa health system eyaviibwako edda. Kakati mutabani wa Captain Edward Francis Babu yavudde mu bulamu bw'ensi mu ngeri etandibaddewo singa gavumenti ebadde ddala kituufu eteeka ssente ezimala ezeegasa mu Mulago Heart Institute. Eyaleero nno mugenda kuwuliriza nnyo kuba ne statistics mpitirivu ze batuwa, ezimu eziva mu Auditor General's Report, ezimu eziva mu Parliament okuyita mu kakiiko ka Public Accounts Committee kosase n'ebirala nga munamaliriza enkuŋŋaanyiza zingenda okubeera nga nkuwa. Singa the Mulago oba the Uganda Heart Institute ebadde fully functional, ng'eri well equipped, ng'eri well budgeted for, eri well facilitated, osanga Cedric Babu Ndirima yandibadde akyali mulamu nga teyeetaaga na kubeera nga afiira ku mawanga nkyali Kenya. Cedric Babu abadde munnamawulire, yes, abadde balaba programs ze ku UBC n'emikutu emirala mujjukira bulungi nnyo, abadde mu entertainment n'ebyemizannyo saako n'ebyobufuzi. Ono no yagenda maaso n'ayatiikirira nnyo nga presenter wa television, ate era nga producer wa shows zitali zimu ku TV okuva ddala myaka egy'enkumi mu 2000s. Era Cedric yagenda maaso n'aweerezaako nga president w'ekibiina eky'ebikonde Uganda Boxing Federation, era nagenda maaso okubeera nga ayitimusa ebitone bya abavubuka bayitirivu nnyo, saako ne programs ez'okulaakulanya abantu oba abavubuka mpitirivu. 2021 jjo lyabalamu waneeno Cedric yagenda maaso ne yeesimbawo ku kifo kya obubaka bwa Parliament mu Kampala Central, yadde nga teyafuna bululu bumusobozesa kugenda mu kikolwa ggwanga olukulu. Abadde
munywanyi era nfanfe wa Muhoozi Ken Rugaba mutabani w'omukulembeze w'eggwanga ng'era Cedric wafiiridde abadde omu ku abo abagenze maaso okubeera nga beetaba mu kisinde ekisinde movement ekya PLU abangi kye bayita Pirao. Yes, yabadde vice chairman wa Patriotic League of Uganda era abadde vice chairman, abadde yaliko president wa Uganda Tennis Association. Yes, myaka banga ddene nnyo mabegako ennyo yali abadde muzanyi wa tennis, yali muzanyi wa tena. Yes, njogera ku Cedric Babu Indirima era yaliko captain wa Davis Cup, World Cup of Tennis. Yaliko captain ate era omuzanyi wa Davis Cup. Ndi ku Cedric Indirima. Kakati Cedric abadde nnyo mu by'emizannyo era mu ababetinga aba 22 bet. Yes, mumanyi abadde musajja w'amaanyi nnyo mu kampani eyo eya 22 bet. Abadde musajja alikaamu ennyo, kumugjamu ebigambo bitono nnyo, so down to earth and simple. Well, now katwolekere ku mulamwa. Cedric ava mu family ya Captain Edward Francis Babu gy'avaamu. Si abantu batono mu by'ensimbi, amazima amatuufu family ye erinamu. Yes, they are wealthy, sente bazirina. However, sabbiiti eno gye njogereramu yennyini, mawulire gaafuluma nti ali mu ICU, intensive care unit, ng'alwanira obulamu bwe over complications ez'omutima ezaava ku mutima. Era agamu genfuna yagongera okwoleka nti Cedric emabegako bwe yali mu ggwanga ery'e Rwanda, kigambibwa nti yakolapsinga, yafuna obuzibu n'azirika mu ggwanga ly'e Rwanda mu kibuga ekikulu ekya Kigali bwe yali agenze ku official duties, era bw'atyo n'ateekebwa mu nnyonyi yogayoga mu ggwanga erya Kenya e Nairobi okufuna obujjanjabi obw'enjawulo. Yafuna complications ku mutima ku speedi yayiriye, ne bamutwala mu ICU nga yeetaaga okufuna obujjanjabi obw'enjawulo. Era ekyaddiridde mikwano gye n'abantu abatali bamu okuggulawo GoFundMe, oba omukutu ogwo abagutegeera tugukozesa oba gukozesebwa for charity gains, okufundraisinga oba okukuŋŋaanya ensimbi for causes ez'enjawulo oba ebigendererwa eby'enjawulo. More so charity. Yes, GoFundMe. Era sabbiiti eno yennyini bantu bangi abatutumufu, mikwano gye, famire, baavayo genda maaso okusaba bannayuganda okutaasa obulamu bwa Cedric Babu, okusobola okubeera nga bamuyambako okulaba nga afuna omutima omulala oba transplant, okugyamu omutima ogulina complication, bamu omutima, bamukyusiza omutima, okukyusa omutima gwe okuwona ekizibu ekyo. Wabula mu wiiki y'emu yennyini nga kye bajje batandike okusonda ensimbi zino
kumpi ezibadde zirina okukola pound za Bungereza emitwalo 3. Yes, abadde yeetaaga emitwalo 3 eja pound za Bungereza okubeera nga afuluma eggwanga Uganda atwalibwe Bungereza okufuna oba okukola transplant, heart transplant, okumugyamu omutima ogwo bamuteekemu omutima omulala. Mu za Uganda abadde yeetaaga akawumbi kamu n'obukadde 5 ekyo okukolebwa, era abadde alina okugenda ku transplant very soon nga ssente ezo zifunise. Mu wiiki emu baatandise kakuyege oyo okubeera nga balwanirira obulamu bwe okuwuzza engulu, wiiki emu mwafiiridde oluvannyuma lw'okufuna complications mu mutima. Kaakati mu wiiki eno yennyini bannayuganda bangi ng'abakozesa emikutu emigattabantu baagenda mu maaso oluvannyuma lw'okukifuna oba okufuna amawulire nti Cedric Babu ali mu ICU mu ddwaliro e Nairobi, ne batandika bangi nnyo. Okay, it raised mixed feelings, kyalese mixed feelings. Nga bayitirivu ku mukutu gwa Twitter wa Facebook, TikTok n'emikutu emirala nga bannayuganda bagamba nti bye bino bulijjo bye twogerako. Cedric Babu nti taatawo muwagizi wa kibiina ki National Resistance Movement, ate naawe oli wa MK Movement oba PLU, ekisinde ekikulemberwa Muhoozi Kainerugaba. Bangi aboogedde ebigambo ebiyitirivu nga tannava mu bulamu bw'ensi, n'abamu ne bagamba nti abaffe ife bannayuganda abafuna obuzibu ani agenda okubeera nga atusondera, era tugenda kusonda paka ddi. Ng'abalala bagamba nti tutereeze ebyobulamu by'eggwanga Uganda bulijjo kye tuwogerako, singa Cedric toli Kenya, singa oli wano. Nkuwa reactions z'abannayuganda. Bino bingi byogeddwa mu kaseera nga Cedric Babu he's battling for his life, alwanirira obulamu bwe okudda engulu, ng'ate n'abalala balafuuba n'okulaba nga bamusondera ensimbi atwalibwe e Bungereza at least omutima guno gugibwemu. Emabegako bw'oba ojjukira bulungi nnyo ekintu kino eky'abannayuganda okusagambiza, okusanyuka, okuba gudiigudde, nga bannayuganda bannaabwe abawagira gavumenti eno sinakindi n'abagikolera n'abagiweereza bwe babeera mu buzibu bwe buti nga basanyuka busanyusi. Tujjukira ebyalo okujja eno Tumwine, ojjukira minisita oli gwe baakuba amasasi yali owa Labour, Isima Olaxis we yavanaga bamukubye genda naye waayita ntono nnyo Isima Olaxis ne bamukuba amasasi. Bannayuganda bangi nnyo bazze basanyuka, myaka ndowooza tugende myaka nga 10 ndowooza kati giweze, naye kyatiikiridde nnyo ndowooza mu post COVID-19 n'aba mu COVID-19 mwennyini bannayuganda okwongera okulaga essanyu lyabwe nga beegasse ekitole unanimously ne balaga essanyu wakati mu famire n'ab'enganda okubeera nga bakungubaga saako n'okwaziirana olw'abantu baabwe okugenda. Ekintu kino kyatandikirawa? Ekintu kino kitandise wakati nga twolekera COVID-19 myaka weegy'emabega, baminisita abamu era gubadde era gakyali kalombolombo mu ggwanga Uganda, abakozi ba gavumenti abafuluma eggwanga Uganda okwolekera amawanga amalala kibadde kisusse, anti abakulu balina ensako, balina allowances ez'ebyobulamu okuviira ddala ku babaka ba paalamenti okujja ku baminisita, president n'abalala bonna balina bannayuganda babaweera ensimbi ezirina okubajjanjaba. Wabula bannayuganda bangi
abaweereza mu bifo ebitali bimu. Ensimbi ezo omusolo gw'abannansi gwe babaweerayo okubeera nga bafuna allowances ezo, medical allowances, tebabajjanjabira wano. Oba ontegeera bulungi? Abasasuzi b'omusolo, the taxpayer, bannayuganda, basasulira ba minisita, ba MP n'abantu abalala bonna abali mu bifo ebya gavumenti, babasasulira for their medical allowances. Naye abasasula omusolo basigala Uganda we bajjanjabira we babafiira. Mulago, Kiruddu, Ewa wonna, referral hospitals, health centers, bukiriniki, amalwaliro aga bulijjo, abawi b'omusolo gye balaga. Be basasulira omusolo balinnya nnyonyi kugenda bweru wa ggwanga era abamu gye bafiiridde. Abamu bwe bavuddeyo baguddewo n'amakanisa oluvannyuma lw'okuwona. Ate Sam Kahamba kuteesa azzaanyagulula eggwanga tomulaba, scandals zabaddemu ez'obubbi, ez'okunyaga ensimbi ez'eggwanga, obadde toziraba obadde ozimanyi. Bwe oluvannyuma lw'okusimattuka ekimbe ekya kansa yagenze maaso kuzimba ekkanisa ya Kawumbi. Si kuzimba ddwaliro, yazimbye ekkanisa. Era ekyo kyayogeza bannayuganda bangi nnyo ne bayomba nga bagamba that billion could have built a health center, sinakindi health centers. Kakati analogy ogiraba, abasasula omusolo, the taxpayers, abalina burden, abeetisse omugugu, akazito kabayinze, ababaka ba parliament abasoba mu 503 babaka. I'm speaking about the members of parliament. Bannansi abasasula omusolo balina that burden. Abo njogera ku babaka aba parliament, sinnayogera ku staff abalala bonna abakolera ku parliament. Abayinza okgenda katugambe mu 1000 bw'oba ogasse wamu ttoto yonna, abaka ba parliament n'abakozi ba parliament yonna, kati bannayuganda basasula omusolo abo bonna babeetiikidde akazito babajjanjabira wa bweru wa ggwanga. Abasasula omusolo bajjanjabirwa wa Mulago, Kiruddu, era bafiira wa bafiira eyo. Bali bafiira Aga Khan, bafiira Germany, bafiira Bungereza, bafiira mu America, eyo gye bafiira. Kaakati eyo byonna bizze bibeerawo ku bukulembeze bwa National Resistance Movement emyaka gyonna oluvannyuma olw'akagenderere ak'okuneglectinga oba okusuulayo ogwa naggamba okulekerera ebyobulamu by'eggwanga Uganda. Akagenderere gw'ate owaaye ng'ambe ki nti tebamanyi nti bambi kibagwako bugwi obutateeka ddagala mu ddwaliro, nti bambi bakikola by accident, nti president mu financial year gye tulimu gye tugenda okumala bannakenya baali ba rejectinga the finance bill oba budget yali egenda okubeera ng'eyisibwa William Samoei Ruto ne bamuteekako akazito aleme kussaako mukono okwegugunga okwaliwo. Ne wano mu ggwanga Uganda kyaliwo mwanattu. Baayisa budget eyo parliament ng'etaddemu ensimbi ezirina okubeera nga zigula ambulances, ezirina okuteeka eddagala mu malwaliro, ezirina okusasula abakozi abasawo. Munange President Museveni n'avaayo n'agamba no, wacha wewe, wacha toka bino bye muteeka mu budget bino ebyogula za ambulance okukola bitya, no, sigenda kubiteekako mukono. N'agaana okusayininga tugita exercise duty, is it exercise duty bill, is it, I think, if I'm not mistaken, olumbiinva mbongo. Naye kale yagaana okussa omukono ku mbalirira eyali eyisiddwa nga mulimu ambulances bali balina okugula empitirivu ennyo, n'abagamba obukadde bwali bukadde buwumbi mu buwe local construction. Kakati mba mutufu ogamba nti this is intentional. Gw'ate owaaye abaka ba parliament bambi baali bakozeeko akantu akalimu amagezi akalimu ensa akaali keetaaga bakubirako mu ngalo oluvannyuma lwa bannayuganda okubeera nga bakaaba bakwesa omukuto gwa exhibitions ezaali ennyo
the health sector exhibition bagikola ku X ng'ekulembeddwamu Dr. Spire Agatha Traore n'abalala bannayuganda bonna nga bakutte wamu akazito ne bakawulira abaka ba parliament olwo ne baddamuuko ku magezi ne bakwatibwako akafansonyi ne bagawa wayi katutekemuuko obusammambiro at least eddagala ligendeko mu malwaliro at least tugule na za ambulance at least tukole bino okubeera nga tusupportinga health care system. President yagaana okusayininga etteeka eryo n'agamba no ensimbi ezo ziteekebwe ku local construction okugibbulula. Kati authoritative lakanise nti government ya National Resistance Movement obufuzi bwa Yoweri Kaguta Museveni bukikoze kagenderere okulekerera ebyobulamu by'eggwanga Uganda oba mufa mufe gwato waayi yemwababaza oli akolera bazzukulu na batabani be naawo kakati ebbanga lyonna bannayuganda babadde basirifu abantu bafa baminisita n'afa ne basirika. By the way gw'omuntu agamba olwaleero nti bannayuganda abasanyuka wakati mu nnaku y'abalala abasanyukira mu nnaku y'abalala nti batemu nnyo babi nnyo weebuuze okusirika kwe babaddemu okunyigiriza kwe bayiseemu ab'eŋŋanda baabwe be bafiiriddwa bwe bagenze mu malwaliro omukyala n'alema n'afiira mu ssanya lwa butaba na bikozesebwa bo obulumi obwo bawuteekewa kwa munnange tusooga yes era nange sikiwagira ekyokusanyukira abantu nga bafudde. It's not good. It's not a good culture. Tekiri mu buwangwa oba mu mpanga yaffe nga bannayuganda tuli bantu balungi nange sejjem emyaka giri gyonna mu 1996 bameka abasanyuka nga waliwo abafudde 2000 bameka abasanyuka 21 okutuusa emyaka buli gizze nga gitambula nga bannayuganda babanja ebyobulamu eby'omutindo bameka abazze basanyuka. Tuzingulula olutambi muntu kyasobola okundeetera on record nti omuwendo gw'abannayuganda abasanyuka ne balaga essanyu lyabwe mu lujjudde nti mu mwaka gwa 2005 gwali weeguti nga minisita gundi afudde. Nsaba ninza okubeera siri informed bulungi ate asinza kumanya buli kamu nti nkalina mu mutwe and on record bw'onandeeta record eyo nja kweyanza nnyo. Emyaka giri egy'emabega yonna gavumenti ezzeefiirwa ba minisita Uganda ezzeefiirwa b'MP tujjukira Serena Nebanda Aronda Nyakairima Nobo Mayombo Andrew Felix Kaweso bamukuba amasasi. How many jubilated? How many people went to the streets or took to the streets to jubilate? Ne Rajiv tusembyoka Rajiv bwe yafa bameka abasanyuka. How many? Naye ebbanga lyonna gavumenti wezenga etwala okusirika kw'abannayuganda okubeera obusiru okubeera obutategeera ate mwanattu olwaleero bino babitwala too personal. Gwe weebuuze singa kikiruli eri ekyali kibasirisa nga basirise kye bali balowooza bali bakuwadde benefit bali bakuwadde obudde okwetereeza nga bamanya ebintu obiraba obitegeera. Naye olwaleero ennyindo bwenyigiriziddwa ennyo omusaayi guweddeyo gukooye esigadde kutuka bukutusi eri ku njegoyego ya kukutuka oginyigiriza nnyo. Kaakati ekintu kyokka kye balina nti bwe babadde nga bo banakuwala ate mumbadde muli mu bitafuttafu mulya. Bwe babadde banakuwala bwe babadde bafiirwa abaana baabwe mu malwaliro bwe babadde bafiirwa bakadde baabwe mu malwaliro olw'ebbula ly'eddagala eŋŋendo empanvu ze batindigga ogenda mu malwaliro okufuna obujjanjabi ne bafiira ne mu makubo nga tewali ambulance. Eŋŋendo empanvu ze batindizze ne batuuka mu malwaliro nga teri ddagala tewali basawo ne bafa. Gwe gavumenti obadde okola ki? Abaweereza ba gavumenti mwabagamba nti abantu bano basanyuka
ekikolwa kibi gwe luli eri obadde okola ki obudde obwo n'ogenda maaso ne weeyongeza ensako ababaka ba parliament allowances zammwe ne muzongeza zo tezikkangako medical allowance tezikkangako mufuna buli privilege mwe ba minister BMP have you ever aggrieved mwali munyoleddwako ne mukungubagane banna Uganda how many times wekibanga kibaddewo muvuddeyo emyaka emeka oba mirundi emeka okuvaayo kungubagira bannansi abafiiriddwako ebyabwe n'abantu baabwe obulamu obutokomokedde mu bubenje buli lunaku lw'ebinnya manholes ezitabikiddwa emyalo egitabikkiddwa nga teri wadde minisita nga teri muweereza wa gavumenti nga teri muntu yenna avuddeyo kwetonda wadde okulekulira nga tewali tugambani yes tugabe PS wa permanent secretary avuddeyo kubeera nga yeetonda bangi nnyo abayogerwako mu COVID-19 ensimbi abamu abazi diverting eza COVID-19 ena abantu bafa eri abalala bazimba apartments allegations ezo muzijjukira kakati bannayuganda oluvannyuma lw'okulaba nti be babadde bafiirwa mwe nga babaweerayo omusolo you're living a very luxurious life a very extravagant life you can go to any medical hospital kakati balabanga Katonda ayanukudde essaala zaabwe olw'ensonga bazze nabo bakaabe ebbanga lyonna nga ebizibu bino nga tebigabanwa nammwe abali mu kiraasi eya waggulu abali wansi bakaaba bisaawo byonna bane b'amalwaliro ne beekalakaasa byonna bakoze bitya nga n'abamu abantu balangirira okwekalakaasa olw'ebintu ebitali bimu abamu ne muvaayo ne mugamba nti abo balina ababawagira abali mu mawanga g'ebweru naye ng'ate amawanga g'ebweru geegamu ge gateeka ensimbi mu health sector eya gavumenti mmwe kennyini ze mwenjoyinga ze mubba kaakati bannayuganda oluvannyuma lw'okutuuka ku kisenge ennyindo oginyigirizza batuuse bakooye kaakati balabanga Katonda atandise okubaddamu essaala zaabwe emyaka gyonna gye mumaze abali mu bifo ebyo byennyini nga musobola okubeera nga mukola ebintu eby'enjawulo musobola okuteeka eddagala mu malwaliro musobola okugula za ambulances nga musobola okukola buli kimu okulaba nga muyitimusa musitula muwanirira the health system mu ggwanga Uganda ate muzze mu kukola byammwe kuzimba apartments kugula mataka na kukola businesses eweeru w'eggwanga emyaka gyonna bannayuganda bazze babiraba nga basirika obusiru bwabwe manya okusirika kwabwe ne mukutwalanga okubeera nti basiru kaakati kano bakalabanga akakisa nabo ke bafunye nti nammwe mukaabeko abazze ba defendinga government olina defendinga government n'afiirawo n'agamba nti no eddagala malwaliro gye liri buli kimu gye kiri buli kimu gavumenti ekoze nti NRM manifesto week ebyobulamu biri ku bitundu 80 ku buli 100 bye tukoze omwaka guno naye nga bannamawulire ate bwe twolekera okugenda mu byalo onoonya ne health center ku kyalo nga terabika nga nakazadde w'eggwanga alina kgenda waba mulerwa abakyala abo ab'okukyala abazaalisa nga balina zaalira mu bitooke nagendako Nakaseke eyo munda ngenda okutuuka ku ddwaliro eddwaliro terina masannyalaze likozesa sola eddwaliro nga terina mazzi tegaliiwo abakyala ab'embuto bali awo balinze nga tewali muntu yenna vidiyo mwagiraba nagisaayo myaka giweze kaakati gavumenti oba abali mu bifo eby'enjawulo kuba nina ne security briefing gye nafunye nti okuviira ddala emabega ndowooza kuviira emabegako wali General Elite Mwine we yafa abakulu baatula nga bagamba nti buli munnayuganda anaddamu okusagambiza n'okusanyuka nga waliwo afudde omukozi wa gavumenti
wakubuzibwa wakukwatibwa agende mu nkomyo ate temwabiraba. Jakana Nadduli olwakola vidiyo naye ng'agamba nti Jeno Eritumwino okufa kabadde kasiki embagejja ate waayita mmeka. Isma Olaxis weyaga nti bamukubye genda ne byonna byayogera mubijjukira. Waliwo n'abaana abawala benneerabidde waliwo be baakwata oluvannyuma lw'okwesa omukutu gwa TikTok nga basanyukira yali era Eritumwine, I think if I'm not mistaken. Ne bakwatibwa era okuva emabega ka myaka gigenzi giwera 3 4 5 ng'abakulu mu kyama nti buli avaayo okusagambiza nga waliwo omukungu wa gavumenti oba abadde awagira gavumenti afudde wakukwatibwa, eyo si ye solution. Weebuuze lwaki basanyuka olwaleero. Bannayuganda bakaabye emyaka mingi, balaajanye emyaka miyitirivu nnyo. Mu kulaajana kwabwe bangi basigadde basirise, bayitirivu nnyo abadde basirise, ate abamu ne bavaayo ne badifendinga ebyo byennyini bannayuganda bye balaba nti bikyamu, nti nga basasula omusolo omuyitirivu naye ng'ate tebalaba nsimbi gye ziraga. Bagenda mu malwaliro okukomekkereza nga teri ddagala, teri bikozesebwa, abasawo tebaliiyo, ng'ekisigalidde either kugenda kusasula obuwanana bw'ensimbi malwaliro ag'obwannannyini, oba seekyo kudda ku habo, oba genda mu basumba babaffere, oba genda mu masabo, oba kunoonya alternative zonna. Bannayuganda babadde bawaniridde obulamu bwabwe mu ngalo bwe bati bo bennyini, ng'abaweereza ba gavumenti muli eri mu enjoyinga bitafutafu, muli eri mu kabifi, muli ku nnyonyi bw'ofulumeno bw'oyingira eri okukomekkereza nga bannayuganda ebyenda bifulumye mu lubuto babiwaniriridde bwe bati. Gw'ogenze mu restaurant, ogenze mu hotel 5 star or 7 star hotel gy'osuze, olinnye ennyonyi first class n'osanga olinga yewana nze I fly first class, at times I fly business, okugamba oh my god. Kaakati bino byonna muzze mu byogera bannayuganda kati balaba nti Katonda alinga abaanukudde. Kaakati ababadde bafiirwa, ababadde batafiirwa, kaakati be bafiirwa. Essaawa eno ensonga lwaki basagambiza. Waliwo ababikozesa akaseera kano ne bagamba nti abaana ba Kyagulanyi, abaana tuleke kuwaayiriza. Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine sisuubira nti alina control oba command ne ku bannayuganda abazze babonaabona. Amaloboozi bagalina. Kaakati platform yokka gy'osobola okukozesa ye social media. Kyobala gavumenti egirwanyisa nnyo egitwala nga threat. Kuba sijja kukikukweka teri television, era teri lupapula lw'amawulire, era teri radio eyinza kukkiriza na kukaringa content wa munnayuganda mu kaseera kano nga waliwo okunyolwa n'okufa expressinge concerns ze okulaga obutali bumativu in this manner. Bigende ku mayengo g'emikutu egyo. Kaakati akaguwa kokka ke balina ke ka social media where they can expressively webasobola nga beetaaya okubeera nga boogera ku nsonga zaabwe ezibaluma. Kaakati olwaleero temunenya Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bano bawagizi be, nti tabakomyeko kwega kiiso kya mbuzi. Ekizibu okutuuka wano olwaleero tutuukawo tutya? Tutuuseewo oluvannyuma lw'okuneglectinga the health system, okugirekerera nga allocations eza budget zigenda mu security buli mwaka. Emyaka gyonna eri emabega yonna security ebadde etwala the lion's share. Ebyokwerinda nga bye bitwala empanga, nga bwe tubeera nga tuyisizza embalira y'eggwanga ya trillions 4, security ena trillions nga 5, 8, 10. Bannayuganda byonna bazze babiraba ng'era
era tubabuuza n'okuba amasimu n'okuweza feedback ng'ebintu bino babyogerako naye nga gavumenti yeesuliddeyo gwa nagamba nga byonna bannayuganda bye boogera bigiyita ku matu eringa etawulira kaakati gye kiddiridde kigenza okukomekkereza at the end nga kibasigalizza kusanyuka busanyusi. Bannayuganda babadde tebasaba ddagala mu malwaliro, kuteekayo basawo, kuteekayo oba okuzimba amalwaliro, okuteekamu ebikozesebwa nti bye bagenda obikozesa bokka. Nammwe abakozi ba gavumenti, naawe omubaka wa paalamenti atuula kakiiko k'embalira oba atuula ku kakiiko konna, eddwaliro eryo bannayuganda ne badde basaba nti okuliweera omusolo n'okola kuti omusolo nti gukozesebwe ku ebyo, naawe gy'obadde ogenda okulaga. Minisita oba mukwano oba mutabani wa minisita gwabirabanga nti bannayuganda abali mu byabwe, naawe gy'obadde ogenda okugenda kuba proposals z'abannayuganda zibadde for the good and better of every Ugandan, regardless their political affiliation, regardless their race, regardless gender, regardless of anything. Naye ne kibeera neglected. Kaakati olwaleero abanenya nti Kyagulanyi abo bana b'NUP no ebyobulamu tebimanyi kibiina kya byabufuzi, ebyobulamu tebigenda kumanya na kusosola. Kaakati olwaleero bw'obeera ng'obadde okyaliisa ebijanjaalo empiso, abamu bagenda mu restaurants na spending over $3,000, bagenda mu mabaala gye banywera ba spending millions, emmotoka ze bavuga mpya, zimu zijjira naku zijja special order, ate tujjukira gwe emmotoka z'abasipiika zaali za buwumbi bumeka. Kaakati olwaleero bannayuganda balinga eri enjogera egamba nti he who laughs last laughs better. Kaakati kyekiriwo olwaleero luli erimu emyaka giri egy'emabega abakozi ba gavumenti, abaweereza ba gavumenti, abawagira gavumenti mwaba badde basanyuka nga bannayuganda bakaaba. Kaakati akamwenyumwenyu akasembayo kali ku side y'abannayuganda, ate mugamba nti bannayuganda babi nnyo, babawadde obudde bwonna nga tebeemulugunya nga tebakomplaininga, babawadde ebbanga ddene nnyo, emyaka gigenda 4. Bannayuganda mubafudde abasiru, mubafudde abatategeera, mugamba abo tebategeera naye nga basasula omusolo era tebakoowanga. Kaakati igwe abadde n'ensimbi, alina mandate, alina authority, alina power, bannayuganda gye bakuwadde okubeera ng'oyitimusa the health system, ne bakuwa n'omusolo ne bakuwa n'ensimbi, ku ggwe nabaani musiru. Essaawa eno olwaleero ani agwanidde okunenyezebwa? Bannayuganda abasanyuka wakati mu maziga nga ebbanga libaddewo okugonjoola ebirina okubasanyusa n'okubakaabya, obadde olirina. Kaakati eno essaawa olwaleero abantu banyiiga nti baagala nakukwata buli omu agenda mu maaso okubeera ng'asagambiza. Niyinza n'okuba nkyali ku muzindaalo wano nga waliwo abayingidde edda basement. Olumu mbeeraawo ne mpulira nga illusions, imaginations ez'abannayuganda bangi abali mu safe houses, ababuziddwawo, abawambiddwa, bali ku miggo, basulirira miggo. I have an illusion. Ekibangirizi ekinene ekiteekeddwawo kizimbiddwa ne bakisaako no cameras allowed, no photographies allowed. Nga bw'oyitawo owulira amaziga, ebiwoobe, okukaaba, olina afuluma nga bamuggyeemu enjala, olina afuluma nga bamwokyezza paasi. Bannayuganda bwe twogera olwaleero bangi bali ku miggo mu safe houses babakuba, bangi nnyo abaawambibwa nga oh my god. But do you get the picture? Nti amaziga g'abannayuganda mayitirivu nnyo on a daily, they cry on a daily.
reasons for different reasons. Eriyo muzadde ali eyo nga teyasobodde kuzza mwana ku ssomero, tannasobola olusoma olwokubiri lwatandise. Eriyo omuzadde amaze ebbanga ddene nga talina kyakulya, abaana talina kyabaliisa. Eriyo omuzadde olwaleero nga talina bikozesebwa bigenda kutwala mwana omuwala ku ssomero. Menstruation periods we zijja alina kuva mu ssomero. Twogera ku bannayuganda abali mu Buwarabu ababonaabona, abamu abava ku kalina ne bagwa over depression, over stress. Bagenda eyo babasuubiza mirimu mirala, batuuse bali mu kwetunda. I'm talking about our fellow girls, abawala bayitirivu nnyo abalina okusooka okubeebakako okufuna emirimu. I'm talking about the Ugandans who are underpaid, who are not paid, nenga balina degrees. I'm talking about Ugandans with businesses, ng'emisolo gye bali mu bulago. Rent, landlord babafulumya, landlord wayagala wayongereza ekizimbe, rent. I'm talking about a Ugandan who has started a business, amasannyalaze ne gamala wiiki mwezi tegaliiko. I'm talking about a Ugandan who has lost a leg olwa manhole enzigule, olw'okugwa mu mwala, olw'okugwa mu kinnya. I'm talking about an expectant, a mother who is expecting to deliver, nga gyanywera eddagala olwaleero bakamutemye nti bw'aba talina gloves, mama kit, nga talina buli kimu, ali ku njegoyogo za ntaana. I'm talking about bannayuganda abamaliriza okusoma nga tebalina mirimu. I'm talking about bannayuganda abatisse emaali yaabwe okuva e China, kuva wa eremedde ku revenue. Emisolo gye beetaaga gitripolinga, gidabolinga ensimbi ezaaguza ebintu ebyo. Njogera ku bannayuganda ababbibwako ettaka lyabwe buli lunaku, emisango giri mu kooti gitutte emyaka 5. Njogera ku bannayuganda abaavu olwaleero ng'obwavu bwabwe, okubonaabona kwabwe kuleeteddwa omuntu oyo ali mu gavumenti, kuleeteddwa omuntu omu awagira gavumenti, kuleeteddwa omuntu oyo abaavu, kuleeteddwa abantu ababatulugunya. Nange olumu mbeera mu kayumba kange eno ne ŋŋamba naye olwaleero oba tonnahiiringa, ono afudde, mukwano gwo gw'ayagala okusembeza mukwatagane n'avaawo. Oba ogezaako okuwona okuhiiringa, ogenda oyita ku nguudo z'e Kampala, ate ebikuleetera ennyiike, ebikuleetera obusungu ne bidda mu buto. Kakati eyo siini, kakati I'm talking about siini endala. Minisita engatta ayambala ya mitwalo 5. I'm talking about the president spending over billions and billions buli lunaku. Motorcade, emmotoka ze zokka zokka, ensimbi, amafuta agagendamu, service ne bwayagala olunaku olw'enkya gikola. Njogera ku mubaka wa paalamenti oyo atuula mu restaurant ey'ebbeeyi n'ali emitwalo 3 n'agulira n'abalala. I'm talking about a member of parliament agenze maaso okubeera ng'agulira abantu omwenge miliyoni 3 bantu banywa omwenge, gundi agusunze. I'm talking about omuntu oyo atembeeta gavumenti agiwaana agikola atya ng'alina abantu baago bakuttako olw'okuba alina omukuumi, alina abakuumi, alina ab'amagye, alina amaanyi.
njogera ku mukozi wa gavumenti yenga ebintu bye biyitawo buyisi ku boda biyingira buyingizi n'atunda. Njogera kwoyo awagira gavumenti oba agitembeeta oba agikolera oba agiweereza nga ye alinnya bulinnyi alina munnange diplomatic passport ayitawo buyisi alina passport eyawukana ku yiyo naye ali awo ayogera agamba nti abaana b'NUP be basanyuka. Munnange nno ebyobulamu tebiriiko kkala, ebyobulamu tebiriiko kibiina ky'owagira. Kaakati bannayuganda olwaleero balaba be balina akamwenyumwenya akasembayo. He who laughs last laughs better. Your inability, your stupidity, your foolishness, your idiocy eyokulagajjala ensimbi n'ozikozesa kati kankiteke mu context bwet. Muli mu family ewaka, mulina ettaka ddene. Let's speak of 10 acres. I will start with a 10 acres. Muzirina Mukama bayambi mulina ku nsimbi musomye, abazadde basobodde okubeera nga babaweerera babasomesa. I'm just placing it into context. Nyongera okukinyikiza n'okuntegeera. Mulina ettaka, mulina buli kimu. Abalala ku kyalo mubalabanga abatalina, abatagasa, abatasoma mubalabanga tebasobola busiru, kitebategeera, ebikomera mu bizimbye. Naye ate abantu bano ababeetoolodde bwe baagala ku buyambi mubasenza luti, muvuma abavume tebategeera. Naye ate bwe mufiiriddwa abantu oba omuntu ne bagaana oba ne batajja kubaziikirako, anti munnange ekikomera wazimba kiwanvu, mulina embwa zi German Shepherd, omuntu okuyitawo obuyisi ne ziwulira olusuze lutategeera ziwoggola kwagala kubuuka mu bisenge kubaluma. Motoka ze muvuga ziri ze Escalade, ovuga zi Brabus, oli ku hybrid oyagala ogenda ku mafuta oyagala odda ku masannyalaze. Kwegamba obulamu mu butambula mwe yes bwe mwabubala naye nga community yonna mugiraba nti tetegeera. Naye ate bwe mufiiriddwa abantu ne batajja kayate mugamba nti abantu babi. Oyina amagezi. Njagala owulirize bulungi. Wetwogerera olwaleero embalire y'eggwanga eyayisiddwa mu mwaka 2025-2026 National Referral Hospital njogera ku Mulago yaweereddwa obuwumbi billions eza Uganda 103.968 billion okubeera nga zezigenda okubeera nga zikola buli kimu okuva July nga 1 okutuusa June nga 3 omwaka. Yes, okuva nga 1 July omwaka guno okutuusa June omwaka 2026 eddwaliro baliwadde mu budget mu mbalirira billion 13. Naye okuplaningira abakozi ba gavumenti omuli entertainment okusanyuka embeera zaabwe babawadde obuwumbi 207 207 billions. Enjawulo ya buwumbi 13. Owulira eddwaliro baaliwadde obuwumbi 13 welfare y'abakozi ba gavumenti saako ne entertainment ya buwumbi 2. Who is stupid? Bannayuganda abakaaba oba bano abayisiza embalirira bwete era ne government ne president n'agisaako omukono. Who is stupid? Kaakati olwaleero ng'omuntu afa mukozi wa gavumenti nga bannayuganda basanyuka ng'omuntu aga nti bannayuganda babi, abasanyuka babi. Ate abakoze kino ngende maaso
seminar ne workshops eza government mu financial year gye tugenda mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja baziwadde 296 billions obuwumbi 296 n'obukadde obugwamu olunaana mu okusoba. Ministry y'ebyobulamu yaweereddwa obuwumbi 205 205 billions. Who is stupid? Inti seminar ne workshops zitutte obuwumbi 296 and ministry y'ebyobulamu eyina okwetika eddimu difference gyerina ya buwumbi 90. Inti seminars ne workshop zisinga ebyobulamu. Bino nno byambalirira ey'omwaka guno ogujja. Amafuta g'abakozi ba government ga buwumbi 450 450 billions. Ministry y'ebyobulamu yaweereddwa 296. Kale amafuta ag'abakozi ba government ga buwumbi 450 naye ministry y'ebyobulamu yaweereddwa obuwumbi 205. Who is stupid? Nti bannayuganda bantu babi nnyo basagambiza awali kyonna bintu bya nnaku. Omwaka oguwedde ogwa 2024 omuli ababaka ba parliament Honorable Namuju ono mubaka wa Lwengo district, Honorable Akamba mubaka wa Usiki county, Honorable Mutembuli wa Bunyole East county. Abakulu bano babba ensimbi bagena maaso bali basolicitinga a bribe ey'okuggyako ebitundu 2 ku buli 100 ku mbalirira yali erina okubeera ey'akakiiko akataba eddembe ly'obuntu mu ggwanga, Uganda Human Rights Commission. Budget yali ya buwumbi 58 naye nga balina okubeera nga bajjako ebitundu 2 ku buli 100 bazezze. Kakati mu abo ensimbi ezo the 20% oba obuwumbi 11 bwandikoze eki ku byobulamu. Nti ababaka bano omu bwafiirwa bannayuganda batuufu okusanyuka ye oba nedda. Olw'ensonga bano baali basabye obuwumbi 11 okuyisa embalirira eyo. Ebitundu 2 eby'embalirira eyo obuwumbi 58. Sente ezo zandikoze eki? Zandigenze maaso okuzimba n'okumaliriza ennyumba z'abakozi b'amalwaliro ga government ez'abasawo ennyumba 150. Obuwumbi 11 bwe baali baagala mu nguzi bwandigenze maaso okubeera nga buteekawo equipment ey'enjawulo eyeetaagisa eri critical mu ddwaliro ly'e Mulago at least okubeera nga emyaka 2 equipment eyeekola. Obuwumbi 11 bwandisasudde abasawo 387. Obuwumbi 11 bwandiyambyeko n'okusasula bannanses 1,160 okusinziira ku nsimbi ze bafuna structure nga bweri. Ensimbi ezo zandigenze maaso okufandinga amalwaliro mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu singa ensimbi ezo zaateebwa mu eddwaliro ly'e Kabaale, ery'e Moroto, ery'e Ntebe, ery'e Iyumbe, ery'e Masaka n'amalwaliro amalala. Ezo ensimbi zokka zaali zisobola okubeera nga zikola ky'amaanyi obuwumbi 11 ku malwaliro ne mu byobulamu mu ggwanga Uganda. Kaakati mu budget ey'omwaka oguwedde government yakwata obuwumbi 26.35 billion mu local government primary health care services, naye okufuluma ebweru abakozi ba government bababalirira obuwumbi 114.
26 versus 114 billion. Kakati enjawulo ya bumbi 87 ebyobulamu ebiri ku mutendera gwa government ez'ebitundu local government babiwa eno financial yeno 2024-2025 yes babawa obumbi 26 naye travel abroad ngeri mbumbi 10-14 tuli ku byabulamu era omuntu agamba nti bannayuganda babi okusagambiza ngeri omunnayuganda afiiridde ebweru ng'abadde mukozi wa gavumenti sinakindi nga ajuwagira anti kati nkujjira ngenda kuwa statistics otegeere ojjukira kye nakugambyeko nti ababaka ba parliament baali bataddewo obumbi 3 ez'okubeera nga ziteekebwa okubeera nga bagula ambulances n'ebintu ebirala mu ministry ey'ebyobulamu 300 billions. Abakulu President Museveni agamba no please no zino zigende mu kubeera nga local eddaabululwa bail out. Who is stupid? Mwaka gwa 2023 Daily Monitor yakuba omuko ku muguukiro ogusooka April nga 17 2023 Daily Monitor yafuluma ku olwo Mulago stuck with 40 dead machines. Nti eddwaliro ly'e Mulago lisobeddwa oba litubidde n'ebyumaana ebifu. Eyali akulira eddwaliro eryo yagobwa Dr. Byarugaba Baterana anti kati bwe tuba togera ku mannya ago eno tekamu Dr. Byarugaba Baterana yali executive director w'e Mulago waliwo we twali mu 2020 April nga 15 yavayo ne yeewuunya nti ba doctor ne bannansi abatalina staff quota kisoboka kitya ye Baterana Dr. Byarugaba Baterana batwatere embondo oba simanyi ozeyita mu basement naayita lessons naye yavaayo nga executive director yeebuuza kisoboka kitya ba doctor ne bannanses obutaba na staff quarters. Omwaka gwa 2021 twali mu July omwaka ogwo ministry y'ebyobulamu yavaayo neewa contract omuntu omu okusupplyinga medical equipment requirements za buwumbi 8 bukadde 826 contract yateekebwako omukono July nga 2 contract yateekebwako omukono July nga 7 2020 items za deliveringibwanga 5 5th July 2020 obulira inti contract bagisaako omukono nga 7 July 2020 na ate daali baamala deliveringa ate payment yakolebwa mu June 26 2020. Kakati olwaleero Cedric Babu singa gavumenti yaffe tebadde ndyazaamaanya ng'era tevudde mu bagiwagira na bagiweereza saako n'abo bagiwa omusolo kaakati tugende ebuziba mu ensimbi zokka ezibadde eziweereddwa Lubowa Specialized Hospital. Olwaleero singa eddwaliro lino lyaggwa Cedric Babu abadde tajja kubonaabona kugenda walala abadde ajja mu ddwaliro lino erya Lubowa Specialized Hospital anti baatugamba nti lyalina okukola ku special cases nga zino okutransplanting emitima ensigo bibumba ebintu bwe bityo. Ngenda kuwa embaliriro otegeere eddwaliro lyokka ssente ze lyakafuna naye nga tetulabawo kiriwo. Kaakati mu budgeti gye tugenda okumalako 2024-2025
government yawa Mulago National Hospital obuwumbi 158 ye budget 158 nenga meals zokka za allocated special meals and drinks ez'abakozi ba government just obuwumbi 3 kulya konywa kweyagala. Kansoke nkusomere referral hospitals ensimbi zezaafuna. Jinja Regional Hospital babawa mu financial year obuwumbi 2 oba they allocated kuba ninzo gamba nti babawa nenge zimu tezatuka, but these are locations ezateekebwa mu mbalirira kumba biteekamu zonna ne zitatuuka ate. Kakati baali ba allocating obuwumbi 23 eri Jinja Regional Hospital. Mbaya Regional Hospital nga bajiwadde obuwumbi 18, Soroti baji obuwumbi 16 n'ensimbi ezigwamu, Gulu bagiteramu obuwumbi 16. Arua Regional Hospital bagiteramu 14 billion. Fort Portal nga eno okufuna Regional Hospital obuwumbi 13, Kabale obuwumbi 12, Masaka obuwumbi 12. Kakati nga amalwaliro 9 bagawadde obuwumbi 286 billions 286, naye nga balocatinze ebyokunywa byakulya ebyabakozi ba government obuwumbi 300 billions versus 286 billions. Ng'okulya okunywa kusinga ensimbi ezinogenda mu malwaliro. Bannayuganda leero basanyuka. Kakati, is there happiness, joy and jubilations? Are they justified? Ekyo ekibuuzo nawe by'owulira osobola okubyeddamu. If their jubilations are justified. Tuli mwaka 2020 Mei nga 23 bannamwe tukitegeera nti Abim Hospital yamala omwaka gumu ng'erina nga teyina yadde n'ambulance n'emu. Kitwogera ku byabulamu. Abantu abafiire bweru w'eggwanga ensangi zino bannayuganda ne basanyuka. Abim Hospital yamala omwaka mulamba nga tena wadde n'omupiira gwa ambulance. Eddwaliro eryo njogera ku 2020 reports zenkola namole bannange. Eddwaliro lyagenda maaso ne limala emyezi 8 nga terina mazzi, nga terina masannyalaze gali stable, nga ne generator yali ya breaking down emyaka emabega. Bino bya 2020 Mei, myaka emeka egiseewo. Dr. Kizito yali musawo yagenda maaso n'afuna obulwadde bwa COVID-19 nga kyava mu kujjanjaba abalwadde. Yafuna akawuka ka COVID-19 naye yagenda maaso costs ez'okumujjanjaba ezituuka mu bukadde 9. Njogera ku 2021 eno kati eno rekodi yange bwendaga. Ba relatives be bagenda maaso ne basobola okuraisinga obukadde 2. Costs zaali obukadde 9. Ono Dr. Kizito health work yagenda maaso okubeera nga ajjanjaba abalwadde ba COVID-19. Bwe yava mu bulamu bw'ensi biiru yali ya bukadde 9. Family neso raising obukadde 2. Ate omubiri tewaaliwo okusika omuguwa okubeera nga bagubawa naye ng'oyo musawo. Kati tugende 2021 omwaka oguwedde nga gunaatera okuggwako nina bye nawandiika ndi mwaka ivu zange ndi ku byabulamu natutta akadde okukolera gwe Munnayuganda awuliriza otegeere happiness oba essanyu ly'Abannayuganda liri justifiable nga abantu abawagira government abagitembeeta abagidefending abagikolera nga bafudde. Is that happiness justifiable? Ndi mwaka ivu November omwaka oguwedde nawandiika nti waliwo omuntu eyadonatinga incubators saako n'ebitanda bannakazadde b'eggwanga kwe baali balina okuzaalira mu Kalambi Health Center Firi Fort Portal
mu wodi ya neonatal and maternity naye twage tuka mu November mwaka ogwo nga ebitanda ne equipment eyo gyemmenye byali bikyali ku boda e Busia nga dona oba omuzira kisa did not have authorization from National Drug Authority to import medical equipment. Owulira kati tugende kale ku by'omutima. Muganda waffe Cedric Babu kitalo nnyo. Tugende kale. Omwaka gwa 2019 mu February archive yange endaga bye nawandiika. Abantu abasoba mu bina more than 400 people abayina ebizibu ebyekuusa ku mitima oba ku mutima tebasobola kubeera nga bafuna obujjanjabi obw'enjawulo okuva mu Mulago Heart Institute. Lwaki? Reason nawandiika mu mwaka gwa 2019 omwezi gwali gwa February Institute ey'omutima yali eraakinga biliyoni 6 okuprocuring oba okugula ebyuma eby'amaanyi ebyenjawulo okukola surgeries. Oyo 2019 abantu abasoba mu bina abalina complications related to heart diseases bali tebasobola kufuna bujjanjabi obw'enjawulo okuva mu Heart Institute ey'Emulago olw'okuba eddwaliro eryo lyalina ebbula ly'ebyuma ebyali byetaagisa obuwumbi 6 billion just. Nongere tukyali ku mutima era omwaka ogwedde January nawandiika mu archive zange nti abakozi si bakozi ano si bakozi. Archive zange zongera okundaga nti abaana abato abali balina mwaka gwa 2024 okusinza ku statistics n'okulonyiza kwe nali nkoze abali basoba mu bina 5 bali ku waiting list eyaba balina ofuna okulongoosebwa okwekuusa ku mitima okuvya ddala mwaka gwa 2017. Get this, nawandiika nti 451 pediatric patients had been on the waiting list for heart surgeries at Uganda Heart Institute since 2017. Out of these, 75% had been on the waiting list for at least 3 years, which is over and above the baseline waiting time for 6 months. Nti abaana abato abali balina ebizibu ebyekuusa ku mitima abali beetaaga surgeries bali ku waiting list okuvya ddala mwaka gwa 2017 mu Uganda Heart Institute. Ekyo oba kwabo ebitundu 7.5 ku buli 100 baali babadde ku lukalala olwo olulindirira surgeries okulongoosebwa emyaka wajinda begiwera oba egisukka 3. Oba ebirala oba nabikuwa oba lulala nina bingi. Kale Uganda Heart Institute on September 2024 nawandiika Uganda Heart Institute suffered drug stock outs of over 1,000 days with digoxin. Abasawo munansonyo if I don't pronounce this drug very well. Digoxin injection or injective for congestive heart failure treatment missing for 1,210 days. Bino yanabija kwa reporter ya PAC or Public Accounts Committee in Parliament. A heart treatment facility going for over 3 years without crucial heart treatment medicines. Kitalo nnyo muganda wange Cedric Babu. Naye kati simanyi balwadde bameka as per now abeetaaga surgeries neetaaga okuddamu okukola statistics n'okukola investigations. Naye bino byenjogera bye biri mu byobulamu eby'eggwanga lyattu Uganda. Kale ebirala nja kuba mbikuwa kuba statistics nzirina naye kati kankuwe njagala nkuwe Lubowa Hospital tugenda osembyayo.
Eddwaliro ly'e Lubowa lyokka okuviira ddala Apple owa Apple wa nga 12 omwaka 2021 njagala nkulaga ensimbi lyerize zifuna. Ensimbi eddwaliro lineeno kyetuyita Specialized Hospital, Lubowa Specialized Hospital eryatugambye balina okujjanjaba ebintu bwe biti ebyekuusanga ku muganda ffe Cedric Babu byafudde. Basooka ne baluwa 78.33 billion. Basooka ne baluwa obuwumbi 78 mu Julai w'omwaka gwa 2021 ne balyongera obuwumbi 78 mu mwaka gwa 2023 mu Oktoba ne balyongera obuwumbi 81 Januari 2022 ne balyongera obuwumbi 82 Aprili w'omwaka gwa 2022 ne balyongera obuwumbi 78 Aprili manya Julai wa mwaka 2022 ne balyongera obuwumbi 77 ekyaleeta mu mwaka ogwo gwa 2022 ensimbi ezaateekebwa mu Lubowa Specialized Hospital yokka eddwaliro eryo obuwumbi bwali 476 n'obukadde 476 billions mu 2022. Kaakati tusenvule ate olowooza statistics ziri wala nzirina. Kaakati nkome ku 2022 sikyo tugenda mu mwaka ogwa 2025. Endala njagenda zigattako kuba mpitirivu. Mwaka ogwa 2025 yali Maachi nga 12 eddwaliro lyayongerwa obuwumbi 298 298 billions. Kaakati mu budget egenda okujja ejja ya buwumbi 465 lyebajongedde ekireeta omugatte the total invested ey'ensimbi zaaka ya trillioni emu mu obukadde 239 n'ezigwamu. Ompuliriza nti olwaleero singa muganda waffe Cedric Babu eddwaliro lisinga lyali lyaggwadda osanga teyandivudde mu bulamu bwansi, yandisobodde okubeera ng'afuna transplant olw'ensonga nti eddwaliro lyatutegeezebwa lirina ku catering for such scenarios. Twakaliteekamu 1.2 trillion wetwogerera olwaleero eddwaliro sijja kulimba nti mmanyi ne kyeririko. Munnayuganda munnange, ekibuuzo essanyu mulumbe, omanye ekireese essanyu mulumbe? Naawe tontawaanya, nzikiriza okitegedde. Kaakati bannayuganda basagambiza nzikiriza ku bino ebitegeerekese ebiwuliddwa kuba mbadde mbyogera mu lulimi Luganda. Bwemba mwagala programu ya Luzungu nja kugikola, naye nzikiriza abaweereza ba gavumenti abawagira gavumenti ndowooza musobola okutegeera essanyu we liva. Si kirungi, si kiwagira. Omuntu yenna omuyivu asomyeko teyandikiwagidde. Mu culture oba society ey'abantu abategeera abayivu muntu teyandisanyuse. Naye bwe nkuwa statistics ezo oluvannyuma omukozi wa gavumenti naafe oba abadde agiwagira oba abadde agitembeeta oba awagira n'abo oba agoberera n'abo abatuuse ebive ku bannayuganda bw'afa yandikoze eki? Nsaba onteerewaawo comment. Nze muzzukulu wa Gabo nga Moses Wamala abaayi. Simanyina kyenzizaako ebirala weziba mbooko tunaalabira eyo munaatayipinga free Wamala naye kasita nkoze ogwange gwenteekeddwa okukola obbawa statistics n'okuba torch. Obaka mu bugabana atakumira mpeera bankumire atusuubira abafuzi baakuno obaka tebabutwale kumpita mu basement kubundagana kumbuuza kuba mbinnyonnyodde ate biri mu public space. Akuume.
Uganda ey'enkya.